إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi batulaba tukyagenda mu maaso n'emisomo gyaffe gikwatagana n'empagi y'obusiraamu esembayo mu mpagi z'obusiraamu ettaano nga nayo ye hijja. Hijja tugenda tutandika okulaba tukola tutya hijja, era nga twalaba mu darusu yaffe twalaba umra ekolebwa etya, era ne tulaba misomo gyaffe ejaggwa ebika bya umra ebika bya hijja. Naam, kati olunaku olw'omunaana we lutuuka, yawmu tarwiya atalbiya yawmu tarwiya, olunaku olwo bwe lutuuka, olunaku olw'omunaana mu dhul hijja, mwezi gw'obusiraamu guyitibwa dhul hijja ogusembayo. Katugambe omwezi ogutuuse, olunaku olwo lutuuse ng'oli Makka, oyinza okuba ogenze kukola hijja eyitibwa at-tamattu', egamba wakoze umra, bw'omaze umra n'osalako n'enviiri wa n'ozikendeeza n'osigala mu mbeera za bulijjo, kye tuyita okutahallala, n'obeera nga ovudde mu mikolo egy'emizizo, ogamba omaze umra olinda hijja. Olunaku olw'omunaana we lutuuka, yawmu tarwiya, olunaku olwo ogenda Mina, budde bwa duha, awo sawa nga 4-3 wewatyo, ng'otandika otambula ng'oddewa Mina. Kiba kirungi Mina n'otuukayo n'osaalirayo esswala zino wammanga, n'osaalirayo dhuhuri, asiri, maghribi, ishaa'i ne subuhi. Olunaku olwo naye dhuhuri osaala akabbiri ne dhuhuri osaala akabbiri, naye nga tozigatta. Obudde bwa dhuhuri butuuka osaala akabbiri. Kati tuli Mina, ogenze e Mina olunaku olwo olw'omunaana, hijja etandise. Hijja etandika ku lunaku olwo olw'omunaana, ogenze e Mina naye nga tonnagenda Mina, katugambe oli Makka, tonnagenda Mina, olina okuleeta enniya. Ekisookera ddala olina okuleeta enniya, mutima gwo enniya. Nabbi agamba nti innama al a'malu binniyat, mazima emirimu gye tukola gyonna gisinziira ku kumalirira kw'omuntu. Omuntu waba agenda kukola hijja kweraga era kyafuna mu bantu kumuyita haji oba hajati, naye omuntu waba agenda kukola hijja kutuukiriza amateeka ga Allah, ayagala Allah amusonyiwe, era kyafuna Allah amusonyiwa. Kakati oli Makka olunaku olw'omunaana, weetegese ogenda mu Mina, leeta enniya mahalluha alqalb. Niya tugireetera mu mutima. Niya kitegeeza okumalirira, n'omalirira n'onuyirira mu mutima gwo nti ogenda kukola ki? Ogenda kukola hijja. Noleeta ne talbiya, n'ogamba nti labbaika hajjan, oleeta mu mutima gwo nti ogenda kukola umra, n'omalirira nti ogenda kukola umra kulwa Allah subhanahu wa ta'ala, kusiimisa Allah. N'oyatula ekigambo ekigamba nti labbaika hajjan, ekitegeeza nti nyanukudde ya Allah, ngondedde ekiragiro kyo ekyokukola empagi y'obusiraamu eyitibwa hijja. Nyanukudde era ngondedde ekiragiro kyo ekya hijja. Okyali Makka, oleese enniya nti ogenda kukola hijja. Bw'omala oleeta enniya ng'otandika okwata olugendo okugendewa, ogenda e Mina. Omusajja jjukira otaddeko enkutu yo, oteekako enkutu yo, wataddeko dde enkutu yo.
nga tonawateeka ku nkutuyo onaabyeko nana kuleeta nniya onaabyeko neweeyonja bulungi neweeyonja bulungi nga byewakoze ng'oli ku miqaati nga byetwalaba mu musomo gaffe ogwa umra byewakoze ebyo biddamu n'obikola ogambe n'oba nti weeyonja naki byokola era byewakola ku umra weeyonja bulungi n'oyambala enkutuyo omusajja n'ekyambalo kya waggulu twagamba nti omukyala talina ngoye zeeyawulidde za hijja bw'omala oyambadde tuziyita ihram engoye zenjeru ng'oleeta enniya omala okwambala ng'oleeta enniya nti ogireeta mu mutima gwo nti ogenda kukola hijja n'oyatula n'oleeta talbiya n'ogamba nti labbaika hajjan yanukudde okubeera nti nkola hijja n'ogenda n'okwata ekkubo n'ogenda Mina ova Makka ogenda Mina otuuka Mina kiba kirungi naye nti eswala dhuhuri otuuka nga dhuhuri tanatuuka nobandika dhuhuri so that osala dhuhuri ogisaalira Mina n'osaalirayo asiri n'osaalirayo maghribi ne isha ne fajiri subuhi naye dhuhuri obudde bwayo butuuka ng'ogisaala osaala akabbiri mu kifo kyera akannya osaala akabbiri asiri bwetuuka era osaala akabbiri maghrib yo osaala akasatu eza bulijjo isha bwetuuka osaala akabbiri mu kifo ky'ennya hijja wetu tugikola Allah atugondeza ne mu swala ezibadde ez'ennyenya osaala bbiri pozi maghribi yesigala ya ssatu ne subuhi bwetuuka ng'osaala akameka akabbiri omusana yeguvaayo jjukira okyali Mina omusana yeguvaayo neguvaayo ng'okwata ekkubo okuva Mina ng'odda jjukira kati tuvudde mu lunaku olw'omunaana tuyingidde olunaku olw'okumeka olw'omwenda oluyitibwa yawmu arafa lunaku lwa arafa olwo ove Mina ogende arafa mu kifo ekyo ekiyitibwa arafa jjukira omusana guvuddeyo ng'otandika okugenda mu kifo ekyo ekiyitibwa arafa otuuka mu kifo ekyo kiyitibwa arafa kifo kya kusabiramu dduwa osoma nnyo edduwa osaba n'edduwa ng'oli mu kifo ekyo dhuhuri wetuuka osaala akabbiri eza dhuhuri n'osaala n'era akabbiri za asiri obudde bwa dhuhuri butuuka osaala dhuhuri n'osaala ne asiri mu kiseera kya dhuhuri ate asiri togirinda wabula dhuhuri ne asiri obisaalira mu budde bwa dhuhuri kibayita jamu obeera jamu taqdim ogassa essala ate n'oba nti okola ki mu kiseera ekisooka kyessala esooka osadde dhuhuri akabbiri omala ogisaala era ng'osaala dhuhuri asiri yalakameka bbiri mwaziina nemukima essala emusala dhuhuri akabbiri nemuddamu nemukima essala emusaala asiri akabbiri lwaki musobole okufuna akaseera akawanvu ak'okusaba edduwa ak'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala asiri egenda otuuka nga already mwagisadde dda muli mu kusoma dduwa arafa lunaku olwo lwakusaba nomala okusaala era dhuhuri ne asiri nga weeyongerayo mu kusaba edduwa wanika emikono n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala kyonna ky'oyagala ng'otunudde mu qibla n'owanika emikono n'osaba mu lulimi lwonna lw'oyagala ya Allah mpa kino n'oweenenya n'osaba Allah buli kimu ky'oyagala lunaku lwakusaba Allah ayanukula nnyo edduwa ku lunaku olwo era mu kifo ekyo Allah ayanukula edduwa mu kiseera kyonna ky'ayagala mu kifo kyonna ky'ayagala naye waliwo ebifo eby'enkizo ate waliwo n'ebiseera eby'enkizo lunaku lwa arafa olaba naffe abatakoze hijja lunaku lwa arafa olwo naffe tukubiriza okuba nti tusaba edduwa kati ate ku muntu akoze hijja ate ye ayina enkizo y'amaanyi olunaku lw'amaanyi ate n'ekifo kyalimu ky'amaanyi olunaku lwa nkizo n'ekifo kyalimu kya nkizo omuntu ali mu hijja ali mu arafa n'asaba edduwa nabbi mu maduwa ge yasinga okusaba edduwa egamba nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu
wa huwa ala kulli shay'in qadir. Edduwa eyo nabbi yagiyitiriza nnyo ku yawma arafa ng'ali mu kifo ekyo, la ilaha illa allah, tewali asinza omutuufu okujjako allah, wahdahu la sharika lah, era allah ali omu, la sharika lahu, talina kimugattibwako kyonna, lahul mulk, yennannyini bufuzi, walahul hamd, era yennannyini matendo gonna, wa huwa ala kulli shay'in qadir, era yagira buli kimu kyonna kyonna. Dua yakusaba yakutendereza allah subhanahu wa ta'ala nakumusuuta nakumwawula nti ali omu, erimu aqida, erimu okwawula allah subhanahu wa ta'ala ne tawhid. Naam, edduwa eyo giyitiriza nnyo ng'oli mu arafa, naye nga bw'osaba n'ebirala byonna byoyagala mu lulimi lwonna lw'oyagala. Osaba okutuusiza ddala nga omusana gukoze gutya, nga gugudde. Omusana bwe gugwa, omusana bwe gugwa ku lunaku olwo lwa arafa, nga tyangu okwata ekkubo okugenda mu kifo ekirala ekiyitibwa Muzdalifa. Naye nga arafa, ekifo ekyo kya arafa kifo kyakusaba, ekifo ekyo kyakusaba nnyo, omuntu ayisirize nnyo okusaba ng'omusana tegunnakola ki, tegunnagwa, abeere nga asaba. Omusana yegugwa, awo omuntu ng'akwata ekkubo ng'ava mu arafa ng'addewa ng'adda e Muzdalifa. Inshallah mu darusu yaffe ejja tujja kutandikira awo, abaffe muntu ava e arafa, mu kifo ekyo arafa omusana nga gumaze okugwa nadda e Muzdalifa, biki byakolera mu kifo ekiyitibwa Muzdalifa. Hadha wallahu a'la wa a'lam wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.